Bible egamba ekizalibwa omubiri kiba mubiri. Nze mama wange namugamba ye yanzaala sina mulala yanzaala ye yanteka mu ssente akanyiro kano keddiko kati sikange mama omuntu tudde wali eri kyabawula ne maama okutuuka nga muli kabwanango Nabbi Daudi eno kanisa ya NRM omuntu ena opposition tetukungana naye nefe nokungana that's too much. Era mu bigambo yayogedde Kayunga yagambye it is on record yagambye abantu abava mu kanisa eno number 1 bali benzi, number 2 gali gabbi, number 3 abate bali babbi bali opposition. Yakoze statement wa yes. Now ekyo kitegeeza ki nabya ina ndiga ina mbuzi kuba kati eriye kiruna kyesukako nga kyasuse ku Bwakatonda. Omukulembeze yenna takkirizibwa eno mu Bukristaayo eno mu kye bayita obubuulizi bw'enjiri oba Musiraamu oba Mukatuliki oba Muprotestanti oba Mulokole tokkirizibwa kusalirawo maka ga muntu ng'egye gagenda kutambulamu. Kyekisinga okunnuma nti maama emyaka gy'alimu kati saawa zino alina bizinensi ze aneetaaga okubanga managingira bizinensi ze nga bwe managing ezange. Natandika eddwaliro alina amalwaliro 2 njagala okupa ku skills nga mbuulira nga ngamba muna kino kikoze bukyamu kino kisapoze likolebwa bwe kiti naye sikirizwa okogera naye yagaana aliko security mama kinyonyola akulaba ataki kano kanjitereze mama talina musango gwonna era talina mutewaana gwonna. Obuzibu buvaawo kuba tosobola mu access nga nnyoko wo anti obukulembeze bw'ekkanisa bwe buvuga mu maka ge obukulembeze bw'ekkanisa ate kino kikyamu mmwe n'abalokola abandaba omusumba tali supposed kufuga makaago ekyo kikyamu. Intelligence mulina okusitukiramu ku muntu ono kubanga omuntu oganira omuzadde kati ono omwami it is on record waliwo omwami ali Buwenge yafa yamugaana omira eddagala nagamba Katonda wange agenda kuwonya omusajja n'afa sukaali. Omusajja n'afa sukaali. That is too much. Nti ono omwami gwe twogerako alina obuyinza bungi obumule nti aleetera abantu n'obutamira ddagala kati government erina okuyingirawo mu bintu bino. Toweesiga mwana wa muntu ng'omuwa mwoyo gwo omwoyo gwo gwe Kristo omulamu yalina amagenda go yalina future yo. Mikwano gyange mbadde njogera ku bintu 2 ku nsonga 2 omwami Isanga Frederick Nabbi Daudi byayogeddeko ng'ayogera akakasa abantu nti yetayawula bafumbo nti yetayawula bafumbo teyawula nko muntu yena mufumbo yali yawudde abafumbo mbagambye nze yanjawira sister wange era sister wange wanjogera omwami oli omukadde era bamaane baawukana nga tebakwatagana kuba omwana yali muto nga ate omusajja mukulu nga tebisobola gatta era gye jaggwera mwanyina azaali simbo na leero naye akyali mu buddu bw'omusajja oyo akyali mukkiriza takkiriza muntu yenna amukwana amujja ku lujja alinda nabbi amufunire alinda nabbi amufunire embuzi so namba ey'okubiri oyo omwami yagambye ntayawula nko bafumbo yayawula Kato ne mukazi we it is on record akatami tukazanye mukalabye ekyokusatu oyo omwami ayawula abaana omwami yena omwana yena bwava mu kanisa ye alagira abazadde bagobe omwana ewaka bakoma muwera school fees government muyingire mu nsonga eno. Muzeeyi Isanga nkwegayidde bwegayirizi simula amaka gewayawukanya gaddemu gagattibwe gaddemu gaddingane simula abaana abali ebweru w'ekkanisa baddemu badde ow'abazadde baabwe newankubadde mwawula enzikiriza ekyo nkyogeddeko kiba kikyamu okubanga omwana asiramuse gwe n'omuzaalukuka. Export TV to the world.